Saba munda gamani nera bizanga sibugali totyango kubona bona kubasikufa nowoza lazalo mubuna kubwe eyalimbu wejerenga talina subi tena kwerikera ne musesema kale yalabira onge ayitwa ngomulo atusembiti ne musesema kale yalabira onge ayitwa ngomulo atusembiti bwe bitafutiana kati atudde kujeri nyine ndesebena kulisayo nnyo mu kuwummulako tukyagenda mu maaso ne puroguramu yaffe gunsinze era nga tukyalina omugenyi waffe Chris Lwakasisi katweyongereyo bamaze okusalira bakusalira bbanga ki tebyali bya bbanga ennaku z'omwezi 30 mwezi gw'omukaaga 88 omulamuzi yansalira omusango ogw'okufa so si gwa myaka gwakufa asinziira ku kyokusalira kumundemu kubanga ogambye looya yagezaako okulwana bo bakomye ku kyate mulamuzi okutuuka ku nkomerero nti ate nkusalidde gwakufa ebintu ebyo biwanvu nnyo okubifunza mu kaseera nga kano biba bizibu naye mu bufunze nti lawyer of course yawoza ate bulungi nnyo amasadi biti naye nga bwe nkugambye nti kizibu nnyo okusinga omusango gw'otazzanga kaakati obujulizi bwonna bwe bwalema omulamuzi n'awumbabumba waawo waliwo kye bayita circumstantial evidence n'agamba nti ne bwandibadde nga tewali bujulizi bukulumiriza naye kuva mu bintu byeboogedde naki ekintu wakikola ate nogwa murder nzijjako ne banteeka ku kidnap with intent to murder kaakati ordinarily kidnap tebagisalirako bantu musango gwa kufa kubanga ogw'okufa gwali mu kugupuruvinga nagwo no tebagupuruvinze ne baga nti guli circumstantial naye era n'ateekako ki death sentence bamaze okusalira bamala kunsalira ne bantwala eruzira nengenda ku death row kibakuumira abantu abakuttibwa akaseera ako bamaze okusalira omanyi bakusalira naye kyebakusalira omusango tiwakikola muli mawulire otya kugamba ekintu ekirowoozo ekyakugira essaawa eyo nga bakakusalira well kizibu nnyo okuexpressinga feelings z'omuntu omulala n'azitegeera omulamuzi yatandika okusoma ensala y'omusango okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya okutuusa 2:30 ez'ekiro saa 8 zaali zituuka saa 2:30 ez'ekiro omulamuzi n'akyusa enkufiira ye enjeru wiiga enjeru n'ateekako enzirugavu ne bakoona emmeeza kooti yonna neyimirira omulamuzi n'alangira nga bwagenda kusala omusango gw'okufa nange nenyimirira ne basaba Saara saagiwulira byonna byalimu naye ku nkomerero yawaayo nayiwonenga nti ayi Mukama omwoyo gwe ogw'ekiwumula eky'emirembe n'asala omusango ojja kuttibwa ku kalabba ojja kuwanikibwa ku kalabba okutuusa lw'olifa that was it abaali bakaaba ne bakaaba baali baseka ne baseka zaali saa 2:30 ez'ekiro so and naye niwandibadde nga saali mukkiriza nnyo naye muli mu mutima nali mpulenga nti oba mazima Katonda omulamu waali sirowooza nti ajja kukkiriza obulamu bwange okutwalibwa kubanga abantu bonna bonna basoma fayiro abona n'olwaleero nabakimanyi Lwakasisi sitangana ku nkoko nga nsobola ntya okutta abantu tugamba totanga ku nkoko ndu ezooli ewakaani azikuttira kusooka Banyankole bate balya nkoko to begin with n'olwekyo sina ngeri gye nandiseemu enkoko akati wenakola natandika okuziriira osi kyali kinyina tagisa nze okukwata ekisonsala enkoko
tofa kutiika essaawa eyo bakusalidde naye bakusalidde ekitugwe tokiinaako bukakafu wadde n'akamu ab'eŋŋanda zo abaaliwo mu kooti bwe baba baaliwo muli olowooza baawulira andi kugambye nti abaakaaba abaali baseka nabo ne baseka abaali abasunzi ne basunga ne banteeka ku mpingo ne banzija mu kooti ne banziza mu komera ekyamugorani mu Mbarara enkeera ne bandeeta Luzira ne waliwo abaserikale nga 13 ab'amagye banzijayo nengende Luzira obukuumi obw'amaanyi nnyo lwaki ebiseera ebisinga betukozeeko abamu bagamba nti wamala okusalira tebakuteekako obukuumi bw'amaanyi nnyo naye olowooza lwaki bakuteekako obukuumi bw'amaanyi nnyo obukuumi obwo katugambe nti nga mukondemu for instance obukuumi obubeerayo bw'amaanyi tebuli nti okugaana omusibe okutoloka no naye okugaana omusibe okwekola kwakabi kye bayita cheating executioner bwewetta nga sibakwewanikidde so they have got to keep you okutuusa lwe bonakwettirawo bonnyini so that's why obukuumi kyebuva bubeerawo obw'amaanyi ennyo naddala eyo gye bakuumira bantu be basalira ebibonerezo by'okufa. Kasesi muli wawulira otya nga bamaze okukusalira olese ebifo eby'amaanyi by'obadde okolamu mu gavumenti bakututte mu kkomera muli wawulira otya? Nawulira bubi, of course nawulira bubi. Wegamba nti bw'ogwa nga omaze okulinnya okutuukira ddala waggulu ogwira ddala n'okumenyeka n'omenyeka naye bw'ogwa ng'otudde ng'entebe eno gye ntuddeko of course toyinza kumenyeka. Nali ninnye nnyo waggulu nolwekyo okuvaayo all of a sudden nenessanga nga ndi wansi ate si wansi naye wansi wa wansi kubanga wansi nogopingaba nali mukomera naye nayitawo nali mukondeemu which means kondeemu kitegeeza ki ekyakolumirwa nofuuka omukolebe. In other words actually kondeemu omuntu abantu abasala omusango gy'okufa bakuba obalibwe ng'abafu kubanga ne mu lubalo lw'abantu bwe baba babala tebakubala bwe baba bawandiika abantu ab'okukuba obululu toliiwo kwegamba you are not there. Lwekyo nagendera ddala wansi below. Mubufunze bakusiba emyaka emeka? Gyonna gyali 24. Ombuuza nti wafiiringa otya? Abamawulire mukuba amawulire oba gabeera ku radio naye obafulumya amawulire ku makya ne bagamba Rwakasisi to hang gwe bwoba ogasoma ku luguudo it's another newspaper exciting headline naye webanga gwe Rwakasisi it is a different matter, you know, it's a different matter. Bandeeta okuva waffe omanye Mbarara nkole nungi nnyo, you know, geographically obutonde bwayo naye baali banvuga nga bandeeta mu obwo obusozi mu ranches muki nembera bamuli nempulira nti I will never see you again. Of course it was a very sad moment, very sad. Bakusalira mu makomera geyo ngala yanti gye bantwala bwanzi gyo ne bantwala Mbarara yeah 87 bantwala Mbarara wamala bbanga ki mukomera kati emyaka 3 nga babayisa batya? Obulamu bw'ekomera bwakomera si hoteri. Abulire tebamanyi biri eyo babulireko. Mu mazima amatuufu abaserikale b'amakomera tebampisanga bubi. Obala okuba wali munene? Not at all. In fact bw'obeera munene n'oyagala okubeera omunene mu kkomera ate bayinza okukulumya okusingawo. Naye leeta lwo nakiyiga nti obugumu bw'olujegere bubeera mu kugonda kwalwo. So kye nakola nabagonda ne ngondera buli tteeka lyonna kaakati ate awo just nga Petero omutume Petero bwatugamba naga nti wegonze nnyo wansi w'omukono gwa Katonda lyoka kuyimuse tebamusabye n'akatono. And later on
even the government amazima gakwekebwa naye galwadde ki ne gakomawo kubanga nagenda nenkwatibwa obulwadde bwa sukaali mu 95. But what surprises you, President Museveni sent me his own physicians to come to treat me. Well, maybe that question he could answer it better himself. President Yoweri Museveni, we were personal friends as youths from our young days. Era ndowooza n'okubeera kwange mukomera muli munda somehow ndowooza kyali kimuluma mu ngeri emu oba endala. Yasobola okukyalirako ng'oli mukomera? No, teyankyalira. President akyalira atya omusibe? President bw'akyalira omusibe kitegeeza nti azze kusumulula. Naye President tagenda mu makomera kugenda kukyalira basibe mwalimu. I don't think it's proper. Obadde oli kutunyonyerako nti obulamu bw'ekkomera si woteeri. Yeah, si woteeri. Experience y'ekkomera awo nga tebannakusalira ku Well, si woteeri generally kubanga pomera tebabeerayo bitanda temubyebakako. It is routine. Emmere mugirira ku ssaawa, babagalira ku ssaawa, babasumulula ku ssaawa. Tolina ddembe okuga nti kanvuba nongende wali nzekka. Bwe nava mukomera kyantwalira akaseera okutandika okugula enzigi. Oluusi nga nzija nenyimirira ku luggi nenkuuma nga ndowooza nti waliwo agenda okulugula kubanga emyaka egi gyonna saakwata ku luggi. You know? Neyobaka ku kitanda n'obeera ng'ali almost ku kasolya k'ennyumba. You know, things like that. Naye ebyo byonna kasita omala to condition yourself to accept it. Naye ate ng'omuntu oluusi si kyangu to accept it, but me, I was lucky. I had my Jesus. Eyansanga mu kkomera nga ndi mu, you know, when I had reached the end, nali musajja mugumu nnyo, nali mugumu lwa nsonga nti okusooka nali muvubuka, nali muto nga nina ssente, nga ndi mufuzi, nina obuyinza kati okwata obuyinza obuteekeko ssente obuteekeko obuvubuka, they are very dangerous, you know. So I had made myself into God. Nzika neerabanga Katonda, you know, buli kyoyogera kyekikolebwa, you know, kwegamba you become full of yourself, and that's what I was, you know. Naye byonna nalaba byonna nga bisaanawo nga ki, as they called it, as a house of card, just in a single day. Naye nente zaali nga 3,500 ezo nabaziyo olunaku lumu zonna ne bazimalawo. Amayumba ne bagonoona, biki byonna kwegamba, everything that I had just trampled and went away. Tubalina banganda kusigala nga bakuuma ebintu. Nga babikuuma batya? When looters come, nga babakolera ki? Of course abantu bajja ne babitwala. Kiki abantu nga baalaga obukyayi bw'amaanyi, kiki ekyali kibavuga okutuuka ku ekyo? Weero buyinza obutaba bukyayi naye guyinza okuba omululu. Ate gwe obabbera bagudde mu accident. You know, what about to go back to? So I don't look at obukyayi per se, naye eno ye culture eyajja ya looting, you know, nti awali akavuyo konna you have got to loot. Omulabi waffe omulungi katuumulemuko katono tukomawo. Nsaba munda g'amaanyi neerabiza akasibu gali totyanga okubonaabona kuba si kufa lowooza Laazaalo mu bunaku bwe eyali mbuwejjere nga talina ssuubi tennakwirikeera ne musesema kale yalabirawo ng'eyayitwa ng'omuwolo atuuse mbitibwa ne musesema kale yalabirawo ng'eyayitwa ng'omuwolo atuuse mbitibwa bitafujjana kati atudde ku